Sebo era bagenda kuddamu bakakukulu. Mazima agakayira baki? Era bagenda kuddamu bakakukola ki? Naye kirira okwana emikwano mwabo abatakuwagira. Omusiraamu bw'aba ayagala okwongera ku busiraamu tabuulirira njiri mu muzikiti, kubanga abali mu muzikiti bonna baba baki? Tolinda okwongera ku bululu obwakuwanguza ng'ojja wano mu b'NRM abali wano n'otusaba akalulu, ffe twakakuwadda, naye abakuwanguza bakyaliyo eri era. Njagala nkusange ku siteegi ssebo eriko ab'opposition nga bakuvuma ebinnyo nga bakukola buli kimu, naye ng'ogamba nti bassebo waliwo ensobi ezakolebwa, naye ku luno tubasaba tuyina kye tugenda okukyusaamu. Onoosangawo abantu 40 ojja kuvaawo nga mubo mulimu 3 abawuliriza kyokola. Koze bisikiriza balya bwebyongeddeko obugenda okufuula omuwanguzi, naye nga muligaseyo wasiga obukyayi obuwaliriza ab'eŋŋanda n'eŋŋanda bakwate amajambiya beetere. Please, you are in trouble. Ni mu buzibu, oli mu buzibu. Tukkiriziganye tulaajanire Katonda akkirize akakkanye omutima gwa General Kaguta Museveni ateekewo weetuukire tusobole okumugamba ebigambo bino abiwulirize. Abantu tebaagala kirala kyonna, abantu tebaagala kirala kyonna, wallahi baagala obasemberere bakubuulire ebibaluma. Waliwo abanyiivu abatuviiriddeko ffe ab'NRM okuwangulwa. Abanyiivu banyiiga era ensonga tebakyatuwa kalulu, opposition nekozesa chance eyo ne batuwangula. Kati balaakinga ddoboozi ya president aveeyo ake ku ground abayite ababuuze lwaki temukyawagira NRM, babimubuulire. Alina obusobozi obugezaako okubisolovinga. Bw'olaba nga byenkola bigenda kusiga obukyayi obugenda otuwaliriza tukwate amajambiya ne banyiinaffe, please don't fall me. Era nvumirira nnyo tusobole okuzzaawo Uganda ey'enkya nga yeeyagaza. NRM ku ground ku ntikko gyeri wa General Kaguta Museveni gisembeza naye sijja kawulira. N'owulira abapumbaavu nga bayimiridde ku radio mu social media nga bagamba nti opposition yabba akalulu. Title to the power. Hopeless. Ebyo bituswaza. Omuntu atalina wadde enkonyogo ekuba endiga n'ewenyera. Tebalina ssente. Naye n'obeera essaawa eno nga be bakugoba nga kaguddeyo, tolaba nti naawe olina bye weetaaga okutereeza. Farida n'agamba mbu baatudde akalulu, n'agamba mbu ab'opposition baaguze abasirikale. Naye abantu lwaki bagejja emitwe? Batufanza by the way. Omuntu n'ayimirira ku radio mu TV ng'agamba opposition yaguze abasirikale Museveni be yadeployinga ate mbu n'abagula mbu bamukube tusobole okufuna obuwanguzi. Ng'osinika ebinnyo, ng'osinika ebinnyo nga nkutunuulira nze nkuwagire. What are you talking about? Ojjukira biki? Nonsense. Ekisooka ne bw'ogamba obugambi mbu opposition alina ne capacity egula omusirikale wo mbu agikuba owangule, obuba bunafuba obw'ekika ekyawaggulu yongeddeko. Kalulu ke kawempe kamalira. Please
okuviira ddala ku Gen. Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye chairperson wa NRM wokuki mu kitundu ekyokubiri temugezaako okupulaningiramu okujja okukuba obukubi abantu ekibooko n'okubatulugunya wadde okuyiwa omusaayi gw'Abannayuganda. Temugezaako okujja ne formation eyo because ffe ku ground tuwangaalirako ne bannaffe ab'opposition. Omanya b'NRM kitwagala kukyogera kuno ku kitundu kuno ku byalo gye tuwangaalira. Nze wange we gye nsula enju yange yeetooloddwa opposition, era omuliro bwe gukwata ekiro n'osijja nze njogera amazima banjagala. Awanzi asula bulijjo yewa NRM. Singa baliraanwa bange tebajja kuntaakiriza, famire yange esobola okusaanawo mu muliro nga baga nti zirinda boolwanga oyawagira NRM. Mukategedde naye ekyo kijja lwakuba nti gavumenti ejja n'enkola embi esiga obukyayi. Ebyeyolekedde mu kalulu e Kawempe nsinzira wano ku muzindaalo guno gwa oyo nga kye kimu ku byamunjagaza kwogera mazima agankyayisiza abamu abangi ne banjagala. Mukomye ekigambo ky'okujja mu kalulu nga muzze nga kutimba bbula na kutulugunya abo be mukuba kibooko be mudamejinga olw'akalulu. Bannyinaffe please, baana baffe abo be mukuba ne mumenya amagulu tubawangaalira mweno ku byalo, tubawangaalira mweno ku byalo. Singa munaateekawo embeera ewaliriza ffeno ku byalo gye tuwangaalira okukwata amajambiya tweteme, famire zaffe zizijja okusaanawo. Temulina okukola kiti kukka ku ground kumanya abantu lwaki bagenze bajja mu trust NRM. Nga muli ku ground mu bantu twala omukisa guno okwebaza Honorable Kibuule, komanda aduumidde, era buli w'osanga wonna bayimba protestive vote. Tubuuza eyaffe yafulumye mujune eya NRM yafulumye. Omanye ebyo bye binkyaya. Buli lw'oyogera ku damages ku buzibu bwe tulekedde nga tugenda mu kalulu bakufuula mulabe. Mulabe ekyo ekisajja kirabika kya opposition. My friend, what are you talking about? Zini musajja wa NRM alumirirwa NRM ate Munnayuganda nga mmanyi bagenda ngenda kufiira wano ate banziike wano. Sobola kutwala nsonga ng'ezo nga nniina. Ekyokubiri, omuduumizi wa opposition waba yafulumiza formation ffe yaffe eruwa. Ekyokusatu, akalulu k'e Kawempe tugwaffe kutuddukanyiza emirimu gyaffe. Tugenda mu kalulu ka 2026 kati ngenda kubasibirira ntanda aba NRM abayiwa.
nabadde ku radio oba ku social media nendaba president wa opposition nga zene new structure mu kalulu akagenda okujja kebayise nti tugenda mu kalulu kebayita protest 4 bwe babadde bakinyonyola nga bakitematema bakijjemu amakowe 4 ng'ate makulu nnyo. Wanu yaragidde abagoberezi be bonna mu Uganda n'abagamba nti okulonda bwe kutuuka mugende mulonde namba 1 eryo kowe limu. Ekowe namba 2 mubeerewo mu kabale. Ekowe namba 3 bwe mumala okukabala mukakuume nnyo ate bwe mumala okukakuuma results ezivuddeyo mwekennyini muzirangirire. Simanyi oba abakungu ba NRM eyo statement bagitutte nti yakuzanya. Already emaze okufulumya formation mulagenda okuzanyira ebyobufuzi ebya 2026. Londa kakuume kabale bw'omala gwe kennyini kalangirire. Statement nkulu nnyo gaira binagenda okutuuka ewa Ssaabalangirizi omukulu nga muli ku radio singa ebinaava byanalangirira byawukana nebye mulina ekizembayo mukimanyi kyeyaduumidde mwekalakaase. Bwabawo bagiso abali wano abakungu ba security mwenna eyo statement temugiyita ey'okuzanya. Very serious. Eyinza okuviirako eggwanga mu biseera by'okulonda n'okulangirira okuyiwa omusaayi. Mbuuza abadde musajja mutetenkanya era mukozi mulungi. Tusaba Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Siyinza kuba mulyaza amaanyi butwogera ku byabufuzi kati ebyokwolekeza emirembe omwoyo gw'omugenzi ekolido ngimaze. Nze bwe mbadde nga njogera naye yabadde agamba nti nze ni musajja munabyabufuzi. Yate mubanga abalyaza amaanyi obutwogera ku byabufuzi nga mayiti yange weeri emutali kikola mugenda kuba mundyaza amaanyiza kati ndiko koweeyo sobole okuzirikira ekiwundu kya omutima gwa Davis agende yeebaka emirembe gyakoze eki gyagenze. Tugenda mu kalulu ka 2026 eno message saba etuuke newankubadde nga ebigambo byange bannamawulire batera obyeditinga. My friend ekyanjagaza Davis n'ekirala yagamba ti musajja gwe nkwagalako ekintu eki embwa ogiyita mbwa ekitiiyo. Naye bannamawulire bwe tukola statement bazeditinga. Mwe bannamawulire temweditinga sitole zange kubanga njogera mazima gakulembera okutuuka ku bulamu obutaggwaawo naddala zingamba nga njogera ku nsonga ezigwa mu NRM. Simanyi oba mukolera ani bakyali bange. Naye lumu Davis yakola statement ndowooza n'abaguliko bajja kujjukira. Yagamba kituludde nga tuwagira NRM era nga tugikolera
obaoliawo damages ze tugifunyemu ku luno kino ekisanja ffenna abakkiririza mu kisinde kino twesibe bbiri ffenna tukkirize tubeere emabega wa komanda Katabiro ono. Oba n'atusuula mu kinnya ffenna tujja kugwamu, oba n'agwa mu nnyanja ffenna tujja kugwamu, naye tujja tuwunzike nga tugasse eddoboozi limu naye nga tukulembeza omusajja ono. Oh my God, omusajja oyo agenze. Davis abadde musajja wa NRM munabyabufuzi. By the way, abadde musajja alina engeri gy'abadde azannya ebyobufuzi bye. Bw'owulira enjogera gye bamwogeddeko bakama be gy'abadde awangaalira, tolabyewo gaapu yonna ne badde eraga nti Davis emirimu gy'abadde tagikola bulungi. So ng'ate naffe abadde atuwa saaviisi ekola ki? Ne neebuuza Davis ebintu abadde abikola atya? President Museveni bw'aba abadde agenda kuwangulira ku bululu miliyoni 4, kalulu akamu kavuddeko. Ne Honorable kuba babadde asinga okwogerako ennyo, ne Honorable Kibuule. Sebo Honorable Kibuule wo gy'oli yonna kuusa obubaka kutegeeza akalulu kamwe kabange kabadde kagenda okuwanguza. Tusuubire Remax kubanga akalulu kamu kakoze eki, naye bw'oba obadde ogenda kuwangulira ku bululu emitwalo 4 kati tegikyawera, era akamu kakoze eki kubanga abadde talya bigambo bye. Abadde awagira ekintu, abadde akiwagira n'omutima gumu, ate ye musajja wa NRM abadde agiwagira nga tagitiiririra. Bakansala mwenna abawangaalira mu kitundu Davis gy'abadde alondera, mukkirize mugaane ababadde bajjira ku kaadi ya NRM akakalulu kagenze. Siyinza kuba mulyazaamaanya bwe mba mmaze okwolekeza Davis ekiwumulo eky'emirembe, nina amaziga we gabadde gatulukukira oluvannyuma lwa muganda wa Davis gwe nfudde muganda we okwogera ebyafaayo Davis byabadde azibidde. Ekituufu kiri nti tubadde tubeera ne Davis naye nga tetumanyi background ze. Nga bw'oba oyogera ne Davis naye nga bwe bamukola emirimu ng'ali very strong man, nga tosobola kulabawo ddibu lyonna nti Davis wano talina wo famire ye. Naye nsaba tukkirize ntwala omukisa guno okwebaza Greater Mukono wamu ne abatuuze tuzibye ekiwundu ekyo. Era omuntu aba tabadde wano kumanya biki ebyogeddwa tayinza kufunawo ddibu nti Davis watalinawo wa Luganda. Tukkirize nti tuzibikidde ekiwundu ekyo, kati ffe tufuuse baganda ba Davis abulubeerera, kubanga tufunye ekyafaayo ti Davis ate n'eri gye yava teyavaayo lwakuba yeeyagalira. Yassaayo omusango gwe yali asuubira nti bw'otomera notta abantu bayinza okusiba n'omala ebbanga ddene wa kukomera. Masalo nagamba kampanganguke. Naye omuntu eyali awaŋŋanguseeko n'ogenda ku mawanga gye batakumanyi n'ofa ne babeera nga abatuuze baayo bakukuŋŋaanidde ne bakuzi. Era nga bw'onsongamu olunwe Davis awaayiwawo omubiri okulaba nga at least naawe akudifiitinga. Saba Allah jalla ow'ekitiibwa omubiri gwa Davis aguwe ekiwumulo eky'emirembe. Akalulu
omuluka gw'okiikirira sebo mukama wange ani yaguwangula. Maliriza ensonga eyo nti amawaggali n'amampaati n'obugambo obungi tebikola Mukama. N'asalawo n'akka mu bantu. Era nina essuubi nti kino ekisanja y'omu ku bahonale baba tayinza kutumenya kubanga yateekawo ne puroguramu egamba weetuukire. Buli muntu yenna bw'oba olina ekyakunyiiza nga wankyawa nga nakukosa, puliizi weetuukire. Eyo ye puroguramu ya Honorable Kibuule. Awo namanya nti Kibuule yamanya kyekiyita waggulu. Abantu buli lw'obatulugunya waggulu bakulindira wansi kubanga ekiyita waggulu otega wansi empungu teryabire. Basebo ne bannyabo, nkubira omulanga General Yoweri Kaguta Museveni chairperson wa NRM. Naawe teekawo puroguramu eyaweetuukire kubanga abantu balina ennyonta, balina ekirungo kye balaakinga okuva mu ofiisi yo. Balina ekirungo kye balaakinga. Ne bw'onooteekawo abasajja baffe ne bwe banaateekawo kiboko squad, ne bwe banaateekawo emizinga, ne bwe banaateekawo mamba, abantu bajja kugamba enough is enough. Bw'oba otumye okujja okukubuulira kiki kye twagala, naffe tujja kukwoleseza obukyayi waffe mu kabokisi.